Oli mukulaba Television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Enjawulo myaka zizimu ku nsonga abafumbo b'ennaku zino ze beekwasa okubeera nga obufumbo bwabwe si butebenkevu oba mu lufuutifuuti gye twandiise age difference. Nkubuuzaako gwe wenna abaddeyo ku ABS Television era ng'obadde olindidde program kalondozi nti ate nate tutandise ng'era omuweerezaawo nze Aisha Naluyijja nga bulijjo. Olwaleero nga sinneeyogera ddala maaso njagala okwanjula omulamwa gwaffe ogw'olwaleero era nga gukwata ku myaka. Abantu bangi bagamba okubeera ng'omwami asinga omukyala w'emyaka mitono tebasobola kuwangaala era beekwasa nnyo ensonga eyo okubeera ng'obufumbo bw'abantu ng'abo bubeera nga butaataaganyizibwa. Naye njagala owa ekirowoozo kyo gwena ali eyo ngolaba program kalondozi olowooza omwami asaanidde kubanga asinga myaka emeka ku mukyala we? Wa ekirowoozo kyo ng'osindika messages ku simu z'olabawo ku screen yo oba ku mukutu gwaffe ogwa Facebook, that is Kalondozi ABS Television. Tujja kuba tugusoma bulungi nnyo wano era nja kuba nsiima messages ezo. Wabula program y'olwaleero Medi nga ye-complainant waffe omwami oyo yajja waneeno ennaku zaayitako kemabega kawo ng'awaaba omusango gwe yali yeemulugunya mukyala we okubeera nga entambula ze si nnungi era yo gw'olabira ddala awo ku screen yo. Katulabe ebigambo bya Medi then ate tuyongere mu maaso tuva ku program Kalondozi. Amannya gange nze Medi nzize ku ABS Television nga maze okuwulira ku programu eya Kalondozi. Nina mukyala wange ali mu kyalo era nga nange nkolera eno mu kibuga, naye nina oluvuuvuumo lw'empulira nti mukyala wange akola ki? Ayingiza abasajja mu nnyumba. Nange kwe kubeera nga oluvannyuma lw'okuwulira nti pulogulamu Kalondozi mulondoola era ne muyamba abantu, nange kwe kwesitula okujja wano mu studios zammwe wano ku ABS Television musobole okubeera nga munnyamba nga bwe muze muyamba abalala. Byebyo ate ebigambo bya mwami Medi wabula njagala tugende maaso tumanye ebiki ebyava mu investigations zaffe. Wabula njagala okutegeeza gwe wenna ali awo ng'otudde n'omwana omuto mukwano mujje olwansonga programu eno erabibwabo ab'emyaka 18 n'okudda waggulu. So abali 18 and below bakwano muveewo wabula musindike messages ku mulamwa gwaffe ogwo then ate nja kuba nsoma bulungi. Katwengere maaso ne investigations zaffe. Gende nyabo sipeta nyabo jebaliko kale nyabo jigenda jitya simibi pozimwe jitambula mirungi ko kakati ekituleso wano kantukire ku nsonga enyabo ensonga yaffe eri gye batukwasa eri Kalondozi bwe mitwagumaliriza era ekikuleso wano kukulaga ebyavudde mu investigations. Gwatambula bulungi tegwina buzibu. Nange mbadde ngulidiridde. Yes, mulungi nnyo. Kakati investigations zaffe zonna ziri kuno kweno laptop. Nangera kusaba tuli wano bulungi sembera kwanti. Birenga okutegeeza bulungi. Kakati bwe twatandika omulimu gwaffe. Ennyabo. Okay. Twatandikira of course twatandika okulondoola mukyalawo engeri gye wali tobeerayo mukyalo ono yabeerangawo yekka wabula nga sinayongera mu maaso badde njina omuntu omuvubuka ono omuyita otya? Omuvubuka oyo muto wange. Mutowo? Ennyabo. Mama ne taata? Mutowo setomina mbuzibu bwonna. Simulina mbuzibu bwonna. Ennyabo. Okay. Oyo si ye mukyalawo? Yoyo kennyini. Mulaba ali mu kufumba era awo weewange bwennyini. Yes. Era nga bw'olabye nti ali mu kufumba olunaku olwo bwe twatandika emirimu gyaffe bingi nnyo bye nnafuna. Okay, naye njagala nkulagemu ebyomugaso at the moment. Naye nga ky'obamanya bingi nnyo ebyakolebwa mu maka ago era bye nnina. Naye wabula olw'ensonga saagala okumalira budde bwo njagala nkulagiza key
investigations zaffe. Okay? Era nga bw'olabyawo omukyalo ono olunaku olwo yali afumba mmere, yali afumba chai, era yasooka n'ajja n'ategeka ekyoto kye bulungi. Engeri gye yali abeera mu kyalo nga mukazi otatera kukozesa amanda. Okay? Era ebiseera ebisinga yakyabanga enkuuze ng'akola emirimu gye nga omanyi abantu b'omu kyalo. Ebiseera ebisinga bafumbira ku nku. Era ndowooza omulala mukazi watwali awo ategeka kyoto ate asobola okukola ki? Era ebiseera ebisinga afumbira ku nku. Yes, ebiseera ebisinga afumbira ku nku ndowooza omulabira awo. Ng'afuwamu mu muliro. Okay? Mulaba. Yes, era ekirungi mukyalo yali amanyi kyakola, omuliro ogwo ne gwaka bulungi nnyo. N'akwata bulungi ebbinika n'afuluma ebweru. Agenda atekemu amazzi era asooka gimunguza. Mukyala muyonjo nnyo bambi. Mukyala muyonjo ono. Mukyala wange ye muyonjo mu mwanyi. Yes, era talina buzibu. Era bw'atyo yateekamu amazzi. Okay, n'akomawo n'ateekako chai ku kyoto. Asobola okufumba anyweka chai engeri gye bwali obudde obw'okumakya. Ekitegeera mukwano? Nkiraba. Yes, ndowooza omulabaawo. Atamaliriza ataddeko chai waatudde amulindiridde akole ki? Nga bwafuuwa mu muliro gwake bulungi. Ennyabo. You get mukwano. So, mukyalo ono yali talina buzibu era ng'ebiseera bye ebisinga nga bwe nkugambye abimalira waka. Era mu eyo period of time we twalabira ku muganda wo engeri gye yali asula ku boys quarter. Okay? Ng'asula ate ye mu room ey'ebweru. Era naye bw'atyo olumu nga ye ate engeri gy'ali omusajja abasajja mwemanyi ye ng'ate amanyi ofumbira ku ki? Kasigiri. Era bw'atyo ndowooza omulabaawo yali akumye esigiri ye ng'ajja n'agikeberako ko. Okay? Yes, naye nga yalina byagenda okufumba. Nga bambi eyo life gye batambuliramu ewaka. Okay, kuyambagana oli bw'aba afumbye leero oluddako luno yafu. Yes, nga bw'anaayamba mulamu we. Okitegeera mukwano? Nkiraba. Era nga bw'ogambye nti emirimu gya waka olunaku olundoozi olaba mukyalawo mali kwanula ngoye enkuba yali efuuyirira ng'ajjayo ki? Engoye ali mu speed engoye zirime kutoba nga zijjayo ku waya. Era bw'atyo olunaku olwennyini omuvubuka ono yajjayo n'akola ki? N'ajjayo esigiri. Ekitegeera mukwano? N'agitwala mu ffumbiro basobole okufumba emmere yaabwe. Sitemya neetegereza. Ekitegeera mukwano? Naye mukwano nga sinnagenda wala nnyo era nga sinnagenda mu maaso. Mukyala wo omwekengera kyenkana ki like? Kiki? Omwekengera nnyo osuubira omuntu gw'ayinza okuba nga ayagala bakwano bo, neighbor ani? Mukyala wange ono okutandika okumwekengera natandika okufuna oluvuuvu mu mikwano gyange. Nga bw'onaava gy'ovudde tobeerawo, odda wiikendi oluusi omaze wiikisi 3. Nga naye ng'omuntu era akwagala. Era akwagaliza ki? Obufumbo obw'essanyu. Nga naye mukwano gwange nkubbirako ng'ekyama. Mukyala w'oyo biseera ebimu tategeerekeka. Simutegeera bulungi. Tumulaba alina kwegamba mugenda ne mujja ne mubuuza ali luddawa n'atalabikako. Ne kwegamba bajja n'ensonga oluusi nga balina bye baagala okuntegeeza ne babuuza omukyala nga takola ki? Nga taliiwo. Kati kyava ngamba nti naye kati bwe yaŋŋamba ebintu ebyo nembeera nga nkoze eki? Ng'era omusajja nga n'otasooka kitwala nnyo ki? Kati era munnange era owookubiri aŋŋamba naye mukyala waffe oyo tetumutegeera bulungi. Ojje ogezeeko omulondoole. Kwegamba omuteekeko enkesi nga bw'omanyi abakyala tebakola ki? Tebeesigika. Nange ne ŋŋamba lumu bwe mala okufuna embeera eyo kwe kuwulira ku pulogulaamu yo ne baŋŋamba nti okola pulogulaamu erondoola ki? Abantu. Nange kwe kwekwatakwata ne ŋŋamba okuba omugumu n'okuba omutebenkevu n'okusobola okubeera nga mbeera mukkakkamu kwe kutuukirira osobola okubeera nga onkolera pulogulaamu eyo oba onkwatira
omukyala wange kwezi ensonga ze mukola ki muwulirako kale nno kwe kujja naye nga tolina muntu yena gw'osuubira sinnabaako kubaako gwe nsuubira okujjako ab'okukyalo ne bagamba nti waliwo omuvubuka wa gundi kale nga bw'omanyi titobeerawo tolina ngeri gy'osobola mukwata kale kwe kusalawo nkozesa ki gwe kennyini gw'oba onnyamba mu nsonga eyo. Okay, so katoyongereyo maaso ndowooza. Tweyongereyo naye bambi nkusaba obeere mugumu. Ndi mugumu. Beera mugumu. In the first place nagamba suubira positive investigations oba negative investigations. Nti mukyala ayinza okuba nga ki mulamu bulungi oba nga talina buzibu. So njagala okkakkane. Okay? So suubira ekintu kyonna mukwano. Kati olunaku olumu twali ku mukyala woono nga kamera zaffe spy kamera zaffe ezaali mu makaago nga bakugambye nti zaafunanga buli kimu zakwatanga buli kimu ekigenda maaso mu nnyumba ne surroundings omukyala entambula gye yaze yatambulanga nga tuziraba bulungi. Olunaku olumu twalaba mukyalawo yali mu nnyumba era ndowooza mulabaawo yali alonda bijanjaalo yeetegekera kufumba mumpola ng'alonda ebijanjaalo mpola okay bw'abisortinga out yeetegekera kufumba era nga environment bambi eri cool. Okay naye oluvannyuma ennyo muto woono yajja nga bali mu ssanyu eringi. Okay era naye n'atandika okumukola ki okulondoola okukola ki okupikingamu ebijanjaalo ebyo ebifu okubisunsulamu ebyo ebifu. Naye omwami ono ekikolwa ekyo okirabye ekyokukwata ku ttama. Kati njagala mpuliriza mukwano Medi nti kyali nomo abantu bulijjo babeera ne balamu baabwe nga bakwatagana bulungi nnyo. Nkiraba. Olaba ndowooza ettama eryo. Ndiraba n'akamwenyumwenyu. Okay. Yamukwata ku ttama ne batandika okulonda ebijanjaalo byabwe nga bwe banyumya. Okitegeera mukwano? Nkiraba. Era baalonda ebijanjaalo mu mpola ng'omuvubuka ono bambi ayambako kwani? Ku mulamu we. Mulamu we naye ebikolwa ebyakolebwa mukwano ndowooza obiraba. Muto wange kennyini. Era yakwata ekkubo n'agenda n'aggalawo oluggi. Muto wange. Yes. N'akomawo eri mukyalawo. Ebijanjaalo ne babizza ebbali n'amusika. Muto wange ayinza kunkola atya ekintu ng'ekyo? Ono omwana omuto amanyi gye nvudde n'omukyalo oyo. Tamanyi gye tutambulira, tamanyi gye tuyitidde. Omwana omuto ng'oyo ayinza kubeera nga era omwana ono n'ozolaba yajjamu empale ng'alaga nti waliwo ekigenda okukolebwa. Mbalaba mazima. Medi nsonyi okugamba kino naye nange kyankuba wala nnyo lwensonga nali sikisuubira muvubuka ono. Naye ekintu kino kyankuba wala nnyo lwensonga nali sikisuubira mulenzi ono. Kuba nalabanga nga mukwatagana nnyo. Omwana oyo namuleetanga muto. Bakadde baffe baamunkwasa. Muleze era mwagala nnyo nga bw'okiwulira. Era njagala okutegeeza nti kyaggweeraawo ng'omukyalo oyo alonda bijanjaalo. Bannange muto wange kennyini yayinza okubeera nga ankola ekintu ekyo. Mazima ddala muto wange yayinza okukola ekintu ng'ekyo bannange. Kiki bannaye ensi kyebadde? Ensi ebadde ki? Era ndowooza olaba bwe baamaliriza. Ensi ebadde ki mazima ddala? N'atatya nako?
omwana atanazaala nako yadde bannange mbadde sikisuubira ddala nako yadde omulundi n'ogumu kaakati nno okyaliko ekyo media okyaliko ekyo abantu banno babeeranga nnyo babiri naye nga bwe bafuna ka time bwe kati buli we bafuna ka time bwe kati kale imagine nga bakyetuusaako kale imagine medi wangi oluvannyuma lw'okulaba ebikolwa ebyo ebikolwa mbirabye twasalawo tunoonyereze ddala tufune amazima mu kino nga kino tekitumala twalowooza gwe ogusookedde ddala nange sinnakikakasa bulungi era kyatuleetera obuvumu okulaba nti akuuma kaffe ka microtransmitter chip katuuka mu rumu y'omuvubuka ono tusobole okumanya ebigenda mu maaso mu rumu eno lwasonga mukyala we yayingirangayo nnyo naye nga bwe nkugambye nti ffe nga tumanyi muntu wa waka nga tuyinza musubirizamu kintu kyonna ng'anoonya ki eri omwana obwana oyo ng'anoonyayo ki kati nno kankulage kye yali anoonyaayo olunaku olumu twalaba omuvubuka ono yali akomyewo okuva mu nnimiro era ndowooza omulaba yajja bulungi nnyo n'akwata ekkubo n'akola ki n'ayingira ewuwe mu ruumu ye wabula nga wayisa akabanga oyo ye mukyala wange yafuluma ennyumba naye n'akola ki oyo ye mukyala wange yes. Era mu kuyingira naggalawo oluggi ye kennyini nga yaggalawo n'oluggi yes. Omuvubuka ono yajja n'alingiza ng'ali mu kapala akampi alabe ani era bw'ati omukyala bwe yatuuka ne batandikirawo okwekeesinga ne batandikirawo okukola ebikolwa by'omukwano nfudde nze okyolera nfudde nze amazima bulijjo bye baŋŋamba bituufu gano ge mazima agali mu kino yes. Lwakubanga gwe wali tosuubira kubanga muvubuka ono ekyo mbadde sikisuubirako yadde kuba omwana oyo mugonvu omwana oyo aŋŋondera omwana oyo buli ky'omutuma kyonna buli ky'omulagira kyonna akikola naye tayinza kutuuka ku sseeryo kakati ndowooza omulaba omukyala James Cat tayinza kutuuka ku sseeryo kakati kiki kyanoonya olwo bwe tubeera abalwadde nga naye afiira mu myaka emiteejo bwe gityo atanazaala nako yadde ayinza atya okubeera nga atuuka ku ssa bwe lityo bannange laba muto wange bannange era bwe bamaliriza emirimu gyabwe bulungi nnyo ne bayambala ki engoye zaabwe omukyala n'ateekako skirt n'omuvubuka n'ayambala play kigenda mu maaso bannange n'omuvubuka n'ayambala omukyala nga mbadde mukolera byonna kiki kye sikolera mukyala oyo kiki gye tuvudde wala nnyo ne mukyala wange era amanyi buli omu asuubiza munne agasisobola kulyamu lukwe era ndowooza olaba bwe bamaliriza omwami muvubuka era n'akumuwalingiza alabe n'omukyala bw'atyo era mu mpola empola n'akwata ekkubo naye ng'omuntu amulaba ng'ava mu ruumu eyo tayinza kusuubiriza nti omukyala ono ayinza n'okuba nti ayina enkolagana eri awo naani n'omuvubuka tosobola nakimanya era that's why bwe bagendanga mu nnimiro bwe bagendanga mu butale emirimu bagikolanga abo naye nga bwakugamba nti buli bwe baafunanga akawenda nga bakola ekikolwa kyabwe omwana ono ayinza kunkola atya ekintu ng'ekyo kale mazima era endowooza y'ekikazi eringa ya kikazi omukyalo ono ye yayola omwana ono n'amusangula eminyira n'amutereezanga naye ayinza atya okutuuka ku mwana akalenzi obulenzi kabadde akuzizza wano jjojjo wano obusiru bw'abakazi oba baabaki
oba abakazi beetaaga ki kati nno okyali ku ebyo abantu bano balaba babiri bakutyanga nti ne wabeerangawo nga nze kenyini wendi nga wooli batyanga okuyingira mu nnyumba y'omuvubuka lwansonga nga bamanyi engeri gy'oyingirayo bo kye baakolanga kwe kugenda mu nnimiro balime beekwasanga bakwanga excuse nti tugenze kulima kumbe balina bye bakola ki bye baagala era njagala otunula no bulungi olunaku olumu abantu bano baagenda mu nnimiro mu kugenda enkuba yatonnya n'ebasangayo nga bali mu nnimiro okay mu nkuba yatonnya omukyala n'akomawo ewaka nkiraba awaka naliwo yakomawo ewaka okay ndowooza omulaba avudde mu nnimiro n'enkumbi ye n'akwata ekkubo mu nkuba ng'ajja adduka kati agwe n'ekigo n'ayingira mu nnyumba n'afuluma nga afulumiza ebbati afulumya n'ebbaafu asobole okulembeka ku mazzi era bw'atyo yagiteekayo n'atereeza olugogo oluyitako amazzi agava ku bbaati n'agatereeza bulungi nnyo gasobole okugenda mu pipa naye nga omuvubuka ye amuleseeyo ng'amulese mu nnimiro era bw'atyo yakwata ekkubo n'ayingira mu nnyumba ng'akola emirimu gye alembeka amazzi asobole aleme ate okudaaga okuloonya amazzi ku nzizi era mu nkuba eyo omukyalo ono okubeera hard working okubeera nga mukozi nnyo yalembeka amazzi ago mu nkuba nga omuntu wamulaba banneyibba bagamba nange mukyala Medi mukyala mukozi mukyala Medi ali bwati era ye bamwesimisa mukyala wange mukozi nnyo bwati yamaliriza okusena amazzi okugafuka mu kidomola n'akwata ekkubo n'akola ki n'akiyingiza ekitegeera mukwano nkiraba naye ku lunaku olwo lwennyini omuvubuka ono naye yalindirira olukubakuba olwo ne lukyamu n'akwata ekkubo n'addayo wa mu nnimiro era olunaku olwo investigator waffe enkuba yamukuba ebiseera bingi investigator waffe ng'enkuba emukuba lwansonga it was a rainy season nga abalondoola buli we badda ne mu nkuba ng'ateekwa okubeerawo so olukuba luno bwe lwakyamu omuvubuka ono yaddayo era oluvannyuma ennyo twalaba naani ne mukyalawo ng'addayo n'asisinkana omuvubuka era ne babaako ekiyumba ekimu mwe baagenda ndowooza bajja bulungi nnyo n'omuvubuka ng'era bakutte enkumbi ne bakwata ekkubo ne bakola ki ne bayingira ekiyumba kino baamiitingirangayo nnyo mu kino ekiyumba yes kale kiyumba ki era baatandikirawo ekikolwa kyabwe ng'olabira ddala ennyonta ebadde baluma bali ku bwangu buli omu abadde amiisinga munne kale mazima wulira okiwulira era omuvubuka n'ajjamu mangu empale y'okungulu n'ajjamu n'asitula omukyala waggulu ne batandika okukola omukwano gwabwe ono muto wange bannange ddala mazima ddala nze mbeera mu kibuga nembeera nga ntegana ku lw'abaana baffe nentegana ku lwa mukyala wange tusobole okubeerawo mazima nze neekuuma nze gw'olaba neekuuma nesaagala bakyala ba kibuga abakyala b'ekibuga bayaaye ddala neneekuumira omukyala naye ddala kiki kyantuusizzaako nze maama nze mukyala wange kikyontuusizzaako kiki kyonkoze kino kiki kyonkoze mazima ngenda kudda wanze nembeerawo ku lulwo nembeerawo nenfuba nentegana nenkuteeka mu kyalo mukyala wange naawe wanneesiga ngende njiye ssente nkole ssente tusobole okubeera nga tugaggawala mu maaso naye ddala mukazi wange kiki ddala mazima ddala onkoze eki kino
ebintu byonna byembadde mpulaninga byembadde nteekateeka okubeera nga tusobola okubeerawo biki ddala bino obiyiye byonna nkoze ntya bannange kiki kino ekintuuseeko ku kaseera kano kennyini bannange tolina wonzikakkanyiza tolina shawonzikakkanyiza ku kino ekintuuseeko baŋŋambanga nga nze mukyala wange mwesiga mukyala wange mwesigira ddala naye teyandinkoze kino naye ayinza atyo kikolera ddala ku muto wange yandikikoze ku muntu omulala naye muto wange ddala maama y'omu taata y'omu nankola kino maama bannange teyandinkoze kino ng'olabira ddala omukwano gwe balina omuyitirivu kale mazima ddala omukyalo ono nga nfuddeyo nnyo nga ntutte ebiseera byange ku mukyalo ono naye kale ddala ndaba muto wange mazima ddala kiki kyayinza kiki kyanaayogera kiki ddala mazima ddala n'atatya nako n'atafuna na nsonyi wadde kuswalako mu mutima ensonyi nga zaggwa mu bantu bannaye n'obeera n'omuntu naye nga kwegamba musota mu nnyumba ndowooza balaba nti era bakwata akaleeso ke yali yeesibye ke yayalirirawo wansi ekikolwa kyabwe kisobola okugenda mu maaso nfudde nze era ekikolwa kyabwe kyakolebwa naye nga bambi musajja wattu investigator waffe enkuba eri mu mukuba ng'abantu bano ekikolwa bakikolera mu nkuba kale mazima laba maama esita kiki ddala ng'onsise nnyo onzitidde ddala mazima muto wange atirisitiko kikole ku muntu omulala naye muto wange kati mukyalo mazima taata ne maama waffe banaawulira batya nga muto wange kennyini gozzeeko ate gwe kennyini kale mazima ddala ekintu ekyo kimpisizza bubi nnyo ddala kinyongedde onyikidde ddala wansi mpulirira ddala nga mpulira nsaanawo ddala maama esita oyinza okunkola ekintu ng'ekyo bannange kati nno okyaliko ebyo nti maama esita oyinza okunkola ekintu ekyo abantu bano bakikola simanyi ng'ekijja kukikunnyonnyolamu okumanya laavu bayina nnyingi nga wekibakubira webakikolera oba wooli oba toliiwo bo bakikola lwansonga musajja wattu ono omuganda wo toyinza kusuubira nti muto wayinza okwagala mukyala we nti ayinza okwagala mulamu we gwe ng'obeesiga n'omutima gwo gwonna mulabe nate omulamwa gwaffe weguva ogw'olunaku olwaleero omukyalo oyo mulabe nga alina omwami ye Medi gwe twalabye emabega kawo ng'alopa omusango gwe era ng'olaba difference y'emyaka weeri ddala ewererako nno ddala naye ate omukyalo ono obuzeebwe bwakola mulabyekoko akatono nkyaleeta bingi nnyo naye mulabe obuze bwakola ayagala ate omuvubuka omuto ku ye moreover muganda wani wabbaawe so kati awo simanyi kiki myaka ki egisaanidde okubeera nga abantu beeyagala difference kyeyo esaanidde wabula webale kubanga okyekumidde ku ABS television tukyagendera ddala mu maaso ne program kalondoozi era katugendeko ate mu bulango bwa bakama baffe then ate bwenkumawo tweyongerayo mu maaso tovaawo oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. olunaku olumu abantu bano mwali mu nnimiro mulima naawe kola wali ogenze mu kyalo ndoozi olabaawo mwali mulima ogenze mu kyalo
Omuvubuka nga ali very serious ali mu kulima. N'omukyala muli mu kulima mukwatidde wamu mutambuza obulamu bwammwe. Nga naawe kwoli olongovudde mu kibuga ogenza okubalabako. Okitegeera mukwano. Omuvubuka ono yafuna oluwenda n'agamba nze kanzije n'atambula mukko ng'abalese. Naye yajja butereevu eno mu kiyumba. Era bw'oba kankuddizeyo ko wano. Bw'oba olabye owetegereza obulungi. Omuvubuka ono yali agenda mukyala we yamukanyugira akayinja. Olaba yamukanyugira akayinja. Amwalatinga nti nkola ki? Nzija. Okay? Era bwe yatuuka mu kiyumba omuvubuka ono n'alingiza alabe nti oba akola ki? Omukyala ajja. Mu ddakiika ntono ddala omuvubuka ono ng'alindiridde n'atuula wansi yenna tegeetegeera. Omukyala naye n'atuuka ng'abakulesa eri musajja wattu oli mu kulima. Gw'olowooza omukyala oba agenze waka kufumba oba agenze kukola ki? Akaleesu kano ke yeesibanga ke yateekanga wansi awo. Era bwe batyo ebikolwa babiri ne bitandika. Omukyala n'ajjamu sikaati. Okay? Nga yeetegekedde omwami. Nti buli wekyaba baluliranga nga bagendera n'omuvubuka bwatyo empale n'agijjamu ne batandika okukola omukwano gwabwe mu kiyumba. Mu kiyumba era ndowooza olaba. Abakazi ddala kiki kye baagala? Ng'olabye ddala amwagala. Ddala omukazi kiki kyayagala? Kiki kyayagala? Nga nfubye okubeera ne mukyala wange ono. Nga ndagira ddala nti anjagala. Nga siyinza musuubiramu kubaliga kwonna. Naye ate wakiri yandikikoze awalala mu butuufu. Yandikikoze omulala naye ate atali muganda wange. Olunaku olwo lwennyini walabanga abantu bano tebajja. Ne bakuwulira ng'ojja. Era ne bapapirira mangu nnyawo. Balabanga bakuwulira ng'ojja osatuka ne bapapirira mangu nnyawo. Omukyala n'ayambala sikaati mangu oleme kola ki? Kubasanga. Okay? Era n'omuvubuka bw'atyo. Okitegeera mukwano? Wabula gwe tewakitwalanga kikulu ekiyumba kyawaka. Just. Era omuvubuka bwe ye yasooka okufuluma ekiyumba ekyo. Omukyala ndowooza mulabanga alingiza. Ngali mukulingiza naye n'apapirira okudduka era najja nga alingiza. Najja n'akola ki? N'ayingira mu nnyumba. Okitegeera mukwano? Nkiraba. N'ayingira mu nnyumba era n'afulumayo najja akaleesu kano engeri gye kaali kaddugadde n'apapirira ennyawo akayiseemukko akoze. Okitegeera ndowooza omulabira. Yeeyiwamu amazzi mu bbaafu akoze osobole olwansonga wali ojja kwebuza kaleesu kaddugadde ddi ate. Okitegeera mukwano? Nga musajja wattu yo green ku kintu kino. Toyina kyomanyi. Era bw'atyo yakoza bulungi nnyo. N'akayimunguza bulungi nnyo ne katukula bulungi nnyo. N'akakamula nnyo. Asobole okukola kyokkanika ku waya. Ebyo mukyala wange nga yabikola? Yes. Mukyala wo nga yakutuusaako kino. Ekitegeera mukwano? Mukyala wo nga yakola ki? Yakutuusaako. Mukyala wange nga yakola ebyo? Era bambi musajja wattu naawe wamaliriza okulima eri mu nnimiro. Wakomawo buki? Bukomi waka ng'okimanyi nti abantu bano bakomyebwe waka. Naye ng'ate kye baali bavaako kyali kyokya. Nga kye bavaako kikulu. Era bambi ozze wajja bulungi nnyo gwe tolina ky'osuubira n'enkumbi yo n'okwata ebbaafu n'osooka ojja bulungi n'ogenda otekemu amazzi osobole okukola ki? Okweyiwako ate otuzzi. Engeri gye wali ova mu nnimiro ng'oli mukyafu era wakwata bulungi ekkubo n'okola ki? N'ogenda mu kinaabiro. Nkitegeera mukwano? Nkiraba. Okwata bukwasi kkubo n'ogenda mu kinaabiro. Naye nga mukyala wo byabadde akola mukwano bingi. Amazima ge waliyonoonya geego.
Bannaye gano ge mazima bulijjo gempulira. Abantu bye bakugamba bituufu tho bo abadde tebamanyi nti ate ki muganda wo. Mazima omukyalo ono kyankoze kibi. Mukazi gwe kyonkoze kibi nnyo. Kyonkoze kibi nnyo. Tino Medi okyali kyakoze kibi nnyo. Omukyalo ono buli wobeera mu kibuga. Buli wootabeera waka olowooza asulawo. Asula mu ruumu ya nvubuka. Bannange. Era ne wenjogerera essaawa zino investigator ankubidde essimu kwe kukubira ojje wano okumpi nkutegeeze nti tibali babiri. Kati. Yes. Bali babiri mu ruumu ya yoyo mvubuka. Woyogerera kati bali babiri. Nkugambye mu ruumu y'omuvubuka kati mwe bali. Investigator yankubidde essimu n'angamba bali babiri. Saawa zino we twogerera. Kangendeyo kati nze olwaleero bagenda kummendegera naddala omukyalo oyo agenda kummendegera olwali labayo Medi sokole terabayati mpuliriza sawati siyinza kuwuliriza kintu kyonna sigenda kuwuliriza kintu kyonna singa mpola ngenda kuwerekerako tugendeyo kati. Yes, ante katuvuge moto tugendeyo naye tugende mu kasirise. Ate lwaki tugenda mu kasirise? Because bono genda ne bakulya omukyala ajja kuva mu room eri ataddeyo mu nyumba golowooze nti abadde mu nyumba. Tugendeyo kati nno. Ndabayo nze ekikuyisiza wano nkukwerekereko tugende sagala okole violence yonna kiki? Sagala okole bukavuyo konna leka tugendeyo ffenna bajja kusiba. Tugendeyo kati saawa zino nze njagala leero omukyalo oyo neetaaga leero agenda kundaba era nguddeko. Medi tugenda gendayo ffembi saga. We baba bansiba tebagenda kusiba gwe. Bino kakati bindekere. Neda sebo. Bindekere kati. We bituuse kati. We bituuse bindekere. Okay, yes, kakana. Bindekere. Kale kakana. Medi kakana. Leka nkukwate kubo nkuberekereko tugende. Tugenderewo kati. Tugende. Na Yesu kokakane era tugende mu kasibise. Nzikakanye. Okay. Nzikakanye. Nzikakanye. Soko kakanye. Nzikakanye. Driver. Nzikakanye. Embeera gye ndi musinya. Embeera si ya buntu eri. Si ya buntu. Nsimanyo ko wena asindise messages nyingi nnyo nzirabye ddala ku mikutu gyaffe gya Facebook messages nziraba then ne wano kusimu nziraba era ngenda kusomayo entono ddala ennyo then ate tumanyi gye byaggwera. Omulama gwaffe gubadde nti goloza omwami asaana kusinga myaka emeka ku mukyala we oba abafumbo beetaaga okuba nga omwami asinga mukyala we emyaka emeka. Bangi nnyo basindise messages naye entono ddala Rosette ye ky'obutungi agambye nti a difference of 4 years oba enjawulo y'emyaka 4 gye gisinga okubeera nti kyategeeza nti omwami asaana okuba nga asinga mukyala we emyaka 4. Then Nansubuga Sheila ye n'agamba a difference of 5 years ye ng'asuubira emyaka 5 gye gisinga. Mpozi ono nga ye Frank Case ye agambye nti age is just a number, so tekiina mugaso age just number 0 to 1 mpaka gye zigendeyo byonna. Ye ng'alowooza age tekiina mulamwa oba wa myaka emeka oba mutokooli oba kiki tekiina mulamwa. Mpozi ono nga ye Lorita Kisha yagambye nze I think age doesn't matter as long as you have a serious and loyal partner and as long as you love each other teri kigaana. Ye ng'ategeeza nti kasitoba ng'olina omwagala ali serious era nga mwesigwa tekiina buzibu, so age tekimataringa. Mpozi ono nga ye Sumaya Kalim yagambye nze sifa ku myaka kiri nti twagalana sifaayo. Ye bw'atyo Sumaya bw'agambye nti kasita mubanga mwagalana tewali buzibu bwonna wabula bakwana neyanza olwa message ezo zikyali nyingi nnyo era tukyagendera ddala mu maaso ne program kalondozi wabula katuumulemu kate ng'era nga tugenda mu bulango bw'abakama baffe then bwekomawo ate tumanye gye byaggwera wano mu program kalondozi eya Mwami Medi tovaawo.
oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Kino bannajensa tunulira laba mukazi wange mulaba ono mulamu oli mukuyamba omukatu oli muyinza otokunya oyinza otokubira ate webikati ogera mumaka gange Aisha uliriza nnyo mukyalo ono omuwuliriza otya Aisha nawe ondiddemu olukwe kandete engoye onkubadde nga munene ddala manyira atya omukazi namanyira nengoye zo zizino gendera ddala ewammwe genda engoye zino olwaleero ebintu by'omukazi ono mbikoyidde ddala okunjoga amazima leero agendere ddala n'ebibyo byonna alina okugenda n'ebibyo byonna agendere ddala nze nkoye okunjoga
ashandika agende n'ebibye byonna afulume wange agendere ddala nkoye ddala okubeera ku stress nzikoye leka agendere ddala nkoye kambeere obwomu nsazeewo mbeere obwomu nsazeewo mbeerere ddala obwomu agende nze ebyange naye mbimaze oba gwe omutwala mutwale kyokoze okwokyengweza omukazi kino kyakisiru tekiriiyo sikuli kyakisiru kitya okwakyo ekizegweze engoye ze njaga ekyo kiraga nti ebyange naye bikomyawo ekyo kalabire okwakabonero kubanga namuwoninga dda asooke ategerereza era kakati ebyange naye bikomye okuva leero ako kabonero kakalage nti mukoye agende ne muganda wange blaza wange yayita blaza wange bagende nze maze ebyange naye nabo bagende ekimala banjoze ekimala bulijjo mpulira mu luvuumo omukyala wange ayenda naye nga simanyi nti ddala muganda wange yantuusa ku kino ayinza atya okuntuusa ku kino tayinza kuntuusa ku kino abantu bangi mwemulugunya olw'olumu nti kamera zaffe z'akalondozi ennaku ezimu ziba zeenyeenya naye mukwano njaga okutegeeza nti kamera zino si nnene nga bw'onoogamba nti nene omuntu aba asobola okugiraba nedda wabula kamera butono nti at times oyinza okaplanti nga tugeze nga ku kateni y'omulyango kateni eno we yeewuuba of course ne kamera ejja kukola ki ejja kwewuubamu so that's why at times mulabanga wabeerawo akenyeenya abamu ne mubanga mukitankana naye bakwano bwekityo bwe kiri era ntumira ku J Mayanja mukwano gwange oyo alaba nnyo program kalondozi era agirabira ku YouTube ne neebaza gwe wenna abaddewo ku range okuva program eno yatandise okutuuka wano we tuli nti thank you so much nsaasira investigator wange enkuba gwe yakuba mulabye ebifaananyi ebyo ebimu byalimu enkuba empitirivu naye bambi yamukuba era musaasira ne mugamba naye emirimu bwe gityo ate bwe giba program y'olwaleero musirise messages nkumu ddala era kansomayo ddala ntono ddala then ate ekyolwayo tulabe gye kikomekereza mpozi omulamwa gwaffe gwabadde nti golooza omwami asaanidde kubanga asinga mukyalawo emyaka emeka 5 gumu ayinza okuba nga muto oba so era nga ye Linda Fiona agamba bwati nti what matters in marriage is true love coupled with respect and understanding each other, and what we have to accept is that age contributes less to the existence of a happy family. Yakutegeeza nti kastabanga muina true love mwewa ekitiibwa era mutegeeragana nga buli omu ategeera munne. You get nti emyaka gye contributinga kitono ddala okubeera nga nti family oba teri happy naye ate ye kyalowooza kiri nti kasita mubanga mulina respect muli understanding buli omu ategeera munne n'ebirala ye ate eky'emyaka kitono ddala. Then ono nga ye June Menya yagambye age is just a joke but understanding is the best. But the man should be older at least for the better combination of the couple. Yagamba nti age tekina makulu naye ate okubeera ne couple ennungi omwami yeetaaga okubanga mukuluko ku mukyala. Then ono agambye nze James Jolly Katumba nti omwami alina okubanga asinga omukyala emyaka 3 ekitono ye bwati bwalowoozezza. Thank you so much bakwano for the messages. Thank you so much for the love gyemulaga ABS television pozi ne program kalondoze era nange omweza wamwe nti munjagala nnyo bakwano neyanza nnyo neyanzege wabula njagala okumekereza nga nebaza Tata Shakur Ranks Kalango nga ye producer wa program eno era nga ye editor wa program eno omulimu gwakola
gwa muwendo nnyo. Ninibaza bakameramani bange okuli Adam, David, Regan n'abalala nkuyanja nti thank you so much olw'omulimu ogwo. Mpozi n'abalabi abalungi siyinza kubeerabira bakwano, mwebale kubanga mulaba ABS television, mwebale kubanga mulaba program kalondoozi. Mpozi ne programs endala eziri ku ABS TV. Wabula program y'olwaleero bwetyo bwegenze era kankusibulire wano mukwano tuddingane ate Sunday jja ku ssaawa 4 ez'ekiro. Mpozi gwa missinza repeat gifune ku Lwokuna ssaawa 4 ez'ekiro oba ku YouTube. Otekamu kalondoozi ABS TV ojja kuba otufuna bulungi mwenna ababeera nga bamisinze. Wabula musule bulungi nsigadde nze Aisha Naluija omuweerezaawo. Bye. Wapa kuki okwagala ngano? Mukazi wange. Omusajja ebbanga ddene talabikako. Kogwe. Nange ndasaza bakuzo university yakene. Sabamunyama mukazi munange. Oyo yamwetondera baawe. Agenda kuzitanga nakudala mukazi munange. Olina kwetondera baawe. Ndaza munange. Ndaza enyewo. Enyewo. Naye gwe. Kati gwe oddate ku muganda wa baawe oddokwera. Nange sitani yake mazamanya. Sabategeera. Sabakuntaasa munange. Yes, ngenda okutasagira kutasa. Shige. Naye kati ba ogenda munyira. Nena musaba nsonyiwe. Ogenda munyira kibazo ddala. Nsonga ki gy'ogenda okumuwa? Nena musaba nsonyiwe mukazi munange ojja kumpola. Kino kibazo ebbanga ki? Banga ddene. Banga ddene. Enyewo. Banga ddene. Enyewo. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo.